ojja kusanga abanga bayitibwa nga bayise ekitongole kyamumoja kituyambe omuntu eyabadde ataddamu okuyita eri okusobola okulaba nga ndiko gituba nazo obutasaasaanya buyambi buno mu bantu be bamu omulundi gwe gumu mu kiseera kyekimu. Era mumanyi njala okubategeeza buli muntu lw'oleera agenda okufuna ebbaasa agiddwako ekintu mu muntu. Ekintu mu ekyo bwe kimugiddwako kitwalikiddwa mu akayibuzi. Yensonga lwaki mulaba wali afaana opiyo oyo akola ku seturite be batereka ebintu mu by'abantu ekibuli eyo. Kakati senga banaakukwata ng'ogeze mu organization endala ogamba nsaba zaka ng'ate wafunye zaka waneeno bajja kufuna n'omusangira bakusibe olw'okuba nti okwasibwa obuzaabuza ng'ate n'okusasala naye tugamba nti allah algishi okugisha oba okumuzaabuza si kya mu ddiini. Kati olwaleero ezaka eno bwoba ogifunye gitwale soka osabye olaka bbiri weebaze allah okukikuwa. Ekyokubiri osabe allah okugayidinge kyogenda okuteekamu. Ekyokusatu giteekemu ekintu ky'omanyi nti ddala kirina amakulu. Saba allah wekitibakkirize okuŋŋaana lwaffe abafuna olw'emikisa era tetugenda okukola olwaleero kitemu emikisa ne bakadde baffe ababatukubira. Ekikiriza kizingire ensi manyi nti okufiisa emirimu mingi ate nga tukiriza kuba nti namuja kusooka tunula mu byenyi by'abantu bano. Kimanyi nti mu Uganda yonna olwaleero ezengeri ezimu abasoose okufa ku nkyeki kwetakibeera. Sheikh mkuu Sheikh Ben Kamwe olwaleero mwa abasoose okufa ku nkyeki kwetakibeera. Secretary of Social Services, Sheikh Muhammad Ali Abdullah, Secretary of Dawa, Sheikh Muhammad Kutushi Belda, Director of the Household Zakat, who are home security, Commissioner Electoral Commission, Suleiman Musana, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. the district Kadi, Sheikh Elias Chigonzi, Tenga mkuu wa Umoja Helping Hearts, Director wa huduma Jeshani ya Chigonzi na staff yona na mwena bali wano Sheikh abali wano wali ni advisor wake na ngira bobi na wa salam na sokari advisors wake na ngira wa maso na mwena bali wano abaze kuruko wa zaka mutebyaraho media na mawulire mwena mbaniza kuruko kwekitibwa okulabika nti bakutuusa empagi z'obusiraamu z'ensomi y'ekeetaano. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yategeeza nti obusiraamu bwazimbibwa mu mpagi ttaano. Esooka y'okwawula Allah yekka n'omubaka we mukakasa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Twogera ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musirikanga yaaleesa batamusiimye agamba olw'ezaka yaleeta nti empagi ya busiraamu. Kale baba boogera ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'osirika tewali mukoda asinga gwi. Nabbi sallallahu agamba al-bakhil man dhukirtu indahu falam yusalli alayya, asinga obukoddo mumwe oyo awulira erinnya lyange n'atansabira. Kale sallu ala Muhammad Allahumma salli wa sallim alayhi. Abamu bakulu nnyo okusinga Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Empagi esooka yeeyo, empagi ey'okubiri kwe kuyimiriza ensolo etaano.
Nabii sallallahu alaihi wasallam atugamba wakati w'omukkiriza omusinza Mungu subhanahu wa ta'ala n'atali mukkiriza swala al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat faman tarakaha faqad kafara. Endagaano eri wakati waffe n'abatali basiraamu ya swala ttaano. Omuntu aleka swala ttaano aba akaafuma ddiini, aba afudde mu busiraamu. Sokafuwala kuli okusigala ngaki asoogireka ogiwakanyiza obufudde mu busiraamu. Empagi eddawo ey'okusatu ey'okutoola zaka oyita zaka. Zaka amakulu gaayo kutukula, kutukuza maali, kutukuza mwoyo gwo. Bw'atodde zaka okwata ekitundu ku maali yo n'owaayo, oba otukuza emaali yo ate ne maali yo netukudde oba ogitukuza. Zaka kirimu okutukuza. Zaka maana numu zaka zabo namazabo. Ogamba nti oli bwagamba nti ebibala byange binasimba ebimaze okusaka mubuwala bwetubakereza bitandisa okukula ebyo kitegeeza ne ku maali toddemu zaka. Mungu agitukuza, obwa haramu bwalimu bwonna ne buvaamu, ate n'abeera ng'agyogera baraka okukula. Era omuntu atoola zaka batulagira okumusabira Mungu ayogere omuntu oyo okutukuza. Eyo empagi yakusatu. Empagi ey'okuna ffenna tugimanyi, kubanga yali ku gatano tunaaba tutambise kakati okusinga okwezi kwa Ramadaan. Byonna birungi bihereere insha Allahu taala. Kakati bwerwala bwerwaze nga toli mulwadde nga gwomanyi nti emmere olina nyingi gyolina okulya kuno ku nsi, naye nga Allah ajja kubanga ayogerera emmere onoolya ennyingi ojja kugwayo mangu era ojja kutuuka okuteeka ku ddwaliro olya omusawo agambe nti oyo teyeetaaga kulya, ate emmere yo yaggwayo. Kale bwe kuba okusiiba nga kutuuse ffenna tweteekereza empagi ey'okutaano ya hijja. Abaasobodde n'olwekyo empagi ssatu abantu ffenna tuzeegattiramu omwavu n'omugagga. Empagi y'okwawula Allah, empagi y'okusaala n'empagi y'okusiiba ffenna tugyegattako. Naye empagi ey'okusatu eya zaka eya hijja ya muntu eyeesobola. N'olwekyo nga tuli wano ku mukolo guno ogw'okutoola zaka, okugaba zaka, ntwala omukisa guno okwebaza One Ummah Uganda ne One Ummah UK olw'obuyambi obungi obwa zaka z'omuddiŋŋanwa, awamu n'okuba nti obuyambi obulala nabwo nga bukolebwa obwa relief, okuyamba abantu abali mu bwetaavu, okuzimba emizikiti, amasomero, ensisi, okuyamba abamulekwa n'okuyigiriza abantu baffe. Ebyo ebibayamba mu bulamu bwabwe n'eddiini yabwe. So let me take this opportunity to thank the One Ummah UK for their continued relief support to Uganda in particular and the world at large. Many Muslims have benefited from their generous contribution. And here we are today witnessing the distribution of another batch of zakat to the needy. We thank the donors, the contributors, and we pray that Allah continues to protect their wealth and increase their iman so that they continue to donate in the way of Allah. We thank One Ummah Uganda, Hajj Shania Shigozi, for your tireless work and for the trust that Allah enabled you to do this work.
continuously, because many people do not last longer in charity work because of different intentions, ill intentions. That some, as the district Kisro has mentioned, that some just benefit their families, their friends, and themselves, but not serve them. Thank you very much. We continue to pray to Allah to protect you and to protect you from those with ill hearts. Tulina abantu bangi abakola emirimu egy'emirungi. Twebaza nebanafuula Sheikh Ilyas Kigozi naye mu kibiina kye ekya Umoja Helping Hearts naye atuyambyeko nnyo ku mirimu gy'obusiraamu mu Uganda, mwenna mubitegeera. Era bwetyo bwe twatambudde nga tuli wamu nekukuddaabiriza omuzintu Allah nawe okusaasira era ajjewo abantu befitina. Nga bwe bakyogedde emirimu nga gino gibeera mu fitina nyingi. Oyo sente azijjawa era lwaki akikola, era lwaki akikola bw'ati, ne basekeeterera ebibiina ebikozi by'obuyambi. Muwulire ekyo eky'omuntu okumenyawo omuzikiti ateekewo kukwe. Tetuli wano kuvuganya mu mizikiti. Wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Emizikiti gya Allah. Lwaki oyagala kibeere emizikiti kiba gigoberera gwe oteekawo omuzikiti ogugwo ng'ate gyonna gya Allah ojja kuwona ekigendererwa kirala. Lwaki omenyawo omuzikiti? Ani yagamba nti omuzikiti gw'essuubi tegutuusa swala? Tutuusa okuvuganya mu mizikiti. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba akamu ku bubonero bwakira abantu an yatabaha nasu fil masajid. Ani Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'atugamba abantu okubeera beewanda mu mizikiti. Omuzikiti gwaffe gunyirira nnyo. Olaba obumwe bwaffe mulungi nnyo okusinga ogw'ewammwe. Kamu ku bubonero bwa kiyama. Naye abantu agamba nti ate ogwaffe abamu atandikawo n'ateekawo ebiwempe naye ng'ayagala ku attractinga badonors. Abamu n'ateekawo ekintu naddala online, abantu balina sente z'abantu zitaliko accountability. Weereza ku ssimu eno yamba n'agenda akuba akazikiti k'essuubi mu kyalo, weereza kuno sente gwe balimba kwe. Ayagala okukola obulungi n'oweereza sente, naye ani ku nkomerero ani akugamba nti sente yakuŋŋaanyiza mmeka era accountability agiwaani. Aba atandiseewo olusuku olw'okubalyamu sente. Era nze sitera nnyo kuyinkalinga abantu abasindika sente ku masimu okugyawo ng'ogenze n'olaba omuntu yennyini. Era kola follow-up ogenda olabe abaazimba muzikiti ugambe nti nze ndagire omuzikiti guli ntwale akasawo ka sementi. N'olwekyo ensonga eno eya zaka gye tuliko olwaleero badde ngeza kugamba nti mulimu mulungi, mpagi mu mpagi z'obusiraamu. Bannaffe ab'omu UK balaze nti baagala okukolera eddiini yaabwe, bagumiza empagi y'obusiraamu. Tubasabira Mungu abasaasire, ate tusaba ne Allah asaasire ababatuukiriza puroguramu ezo Hajjat Shadi Kigozi n'abantu abafaanana ebibiina ebikola. Tusanyukira nnyo okubeera nti Uganda Muslim Supreme Council emanya puroguramu zammwe zemukola, naddala ebibiina ebikola emirimu egyo egy'okukola obusiraamu. Naye olw'okubanga abantu abamu balina ebigendererwa ebitali birungi, ebiseera ebimulawo owulira buulizi nti bagundi bafunye obuyambi kuva jinsi, bagundi bazimba emizikiti, bagundi bakola ekintu gundi. Tetwagala ssente, tetwagala kumanya gy'ozijje, naye kiba kirungi n'ojja otubulira ku puroguramu eyo ng'ekitongole ekikulira obusiraamu mu Uganda. Tetumanya kati nga zaka eno, tetumanyi sente gye zaavudde, tetumanyi ziri mmeka, naye tuli bajulizi. In case of anything, singa tubuuzibwa ku kibiina tujja kuba tumanyi puroguramu z'ekibiina ekyo nga bwe tukola kaakati wano kyawano Umma. Tubeebaza bo
amaswala g'omujja n'ekiteeka mu musana buli muntu afuna ssente ze n'agenda nazo ate ebiseera emu ne zitaba ssente ntono si ntono. Waliwo bwe bajja mu kyalo ne bagamba naye ssente zino bannange abantu be muwa ssente abayala bajja kubakomerera babajjagiko ssente kuba ne bekiba mitwalo 3 oli bamukomerera naye ssente ezo ne zituuka zibeera nga zikize eki ffe tubeera bajulizi ng'olwaliro tuli abajulizi. Twebaza House of Zakah Sheikh Enkulu ne tiimu ne Umoja ne One Ummah n'ebibiina ebirala etusaba bibeere nga byegattira wamu wansi wa Uganda Muslim Council wa puroguramu ezo za kampani ya busiraamu ekolebwa Uganda Muslim Council kyekimu ku buvunaanyizibwa obuli mu constitution. Tukubiriza ebibiina byonna bijja bitubuulye puroguramu zaabyo naddala puroguramu z'okwekulaakulanya. Emizikiti mingi kati egizimbibwa nga gya fitina. Abatoezi ba zaka batodde bamaze okutoola kaakati mu buvunaanyizibwabo nga Sheikh Kigozi bwakyogedde okulaba nti ova mu bwavu bakuwadde zaka si lwakuba nti buli mwaka bajja kukuwa. Tewali tteeka ligamba nti omuntu buli mwaka bw'abeera omwaka omwaka bamuwa zaka buli mwaka tukucekinga ne tulaba ddala okyali we wali oba wakyuseeko ezaka yakuyambye oba teyakuyambye. Era kyalibadde kirungi nga tetunaba kukwongera okubuuza ziri zaalazeewa wakati wetwogerera mulimu yagamba nti kakati mutudde okulya ku nkoko era oluvannyuma n'otuukira mu katale kulira ettooke n'omukyala abalekalina kutanda lugoye n'obwana babadde tebulinaki bugoye bwakwambala tugenda kukola kabaga lwaleero genda ozigye. Naye Nabbi SAW mu hadithi agamba alyadu lulya khairun min alyadi sufla falulya hiya almunfiqa wasufla hiya saila. Omukono ogwa waggulu gwe gusinga ogwa wansi. Bannaffe abaagabye zaka bakozesa omukono ogwa waggulu kuba oli bw'abaaga omukono okugaba gubeera wadde akuwa bwati akuwa bwati naye ate bw'asaba olembeka bulembesi wansi. Nabbi agamba omukono guno ogwa waggulu gwe gusinga ogwa wansi. Genda ssente ezo oziggyemu naawe zaka kuba ssente ennungi za halaali. Genda oggyemu ssente ezijja okuyimirizaawo otoole zaka naawe oyambe ku balala. Uganda y'ensi era twebaza pulezidenti w'eggwanga lino Kaguta Museveni nti agezaako nnyo okulafubanira abantu be bava mu bwavu. Ntambudde mu mawanga mangi naye ng'olwawo okulaba omukulembeze ng'omulimu gwe kulaba nti abantu be bava mu bwavu aleka buli muntu ne yeerwanako yekka. Ate amawanga agamu abakulembeze beetaaga nnyo abantu abavu kuba be bafugika. Omwavu saawa yonna era mu mateeka Robert Greene 48 laws of power make all people dependent on you. Ndowooza teeka namba 10 oba oyagala kubeera omufuzi asobola leka abantu bonna basigale nga bakweginya bakwetaaga. Kitegeeza kubasigaliza okumira mu bwavu kuba omuntu omugagga tafulika. Naye twebaza pulezidenti okubeera nti agezezaako wadde bamulemesa
kakati waliwo bonawagaggawale simanyi nadisi simanyi operation wealth creation ate simanyi kakati waliwo naki emyoga kakati waliwo parish model balese sente abantu bave mu bwavu fe abasiraamu tukyazitidde olwokubanga kuliko amagoba goddizaako tugezaako okunoonya ekyaffe ekinatuyamba naye kati bwofuna omukisa n'ofuna zaka oba ku kyalo webateekayo miliyoni 5 muyinza okuba muli bantu bangi families nyingi ojja kusanga famire efunye emitwalo 4 kutandika bizinesi naye gwe wano mu Uganda kyengambye nti osanga bukulembeze ng'alumirwa abantu okuva mu bwavu kiyambyeko era eggwanga lino kati lya njawulo okufa abatambulako nti oyinza okusanga abantu kakati naddala olweggulo nga nguudo zonna zijjudde mu muntu akola bizinesi ow'ebikajjo ow'ennyaanya ow'emicomo owa bodaboda agana olabanga ensi omuntu yeefaako ekyo tukisanga mu mawanga malala era tumwebaza pulezidenti w'eggwanga lino omutima ogw'ekizanyi n'olwekyo bw'ofuna zaka eteriiko magoba nti ojja kuzaayo ate odizeeko amagoba oba ofunye ekintu kirungi nnyo kyalifuuse entandikwa mu Uganda okutandika bizinesi tekyetaagisa layisensi tekyetaagisa buyinza wegenda bugenzi ogenda okula wilubalo oteeka ebikajjo byo ekiro ky'ebikajjo emitwalo 5 oba 10 yimiriza kula n'obuveera n'akambo obwagala bulungi otandika okutema otandika okufuna amagoba teri ajja kugamba nti lwaki otemera wano ebikajjo kujja ngaosobola gasiyagasiya kubanga ekikajjo ojja kutunda wano abaguzi bebagubanga osindika mobile business oba oyagala kwekoola mu kyomo gamba nti kati genda kutandika nenkoko zange 5 bamanye ebifu kula amanda kulaki kugamba si mindset kye endowooza yerina okukyuka kyokka oli yagamba nti toli bwavu naye ki omutwe gwe gugira ki gwe gutawanya n'obwavu naye singa ojemera omutwegwo ogamba nti kati leero emitwalo 2 gira kutandika mu bizinesi okikola ate ku mitwalo 2 buli lunaku nobeera nga okozeyo emitwalo gy'ebiri omwezi negibeera emitwalo 6 ate bizinesi eyinza okubanga gwe kenyini ogiryamu nga twetaaga nakula mmere oyinza okwokya emikyomo nobeera n'amaduka g'enkoko ate n'ofa enjala oba Rolex kale noddeyo eka ng'enjala ekuluma ne famire yo naye eba etandisa okujaganya oba Rolex ezidibye nabo batandika okulya ku mmere y'ekizungu emmere y'Abafrika bagamba nti se unique gundi meal era Uganda ekyo ekyefugira mu nsi yonna kibaita Rolex ebyo n'olwekyo bannange bakubiriza nti abagagga abatwadde zaka omulimu gwabwe bagumaze kakati mwabafunye zaka kati mumusalawo okubeera nti mukyusa obwongo bwammwe gambe nti olwaleero tukooye tetujja kuzayo ate okubeera nti tugenda kugira ki kusaba zaka omwaka oguddako otandike okutunyumiza stories twagala stories ezo za success nti nze bwe nafuna zaka natandika kino era kati wentuuse abantu ababuulira ba businessmen basobola kusukuma bigaali abamu basobola kusukula migugu ne babifeekera binyuja n'olwokubanga baali bamaleevu ate mu byonna kozesa empaja ey'okubiri eyeswala ojja kubeera nga buli kintu mutamu kasoosoba Allah tojja tubeebaza mukadde wange sheekh okujja nobeerawo olwaleero ne ttiimu yonna eri wano ne tubeera bajulizi ne midiya mwebale ate nammwe abakoze omulimu omunene ajatishaani ekigozi mwebale n'ettiimu yo era tubasabira mu subhanahu wa ta'ala asaasire Allah abeerenga omukisa ojja kusaba sheekh atuwe edduwa tutandike okuwa zaka inshallah sheekh atuwe ab'ezaka tubasabira بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
Salamu kwa wakati. Kale nyao. Hidayah Nakito 75.